Mwasiibye mutya abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba myoyo gy'abagenzi Katonda ajjuumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Amawulire agagenda mu maaso mu bankuba kyeyo ssaakaate n'amawulire agali wabweru w'eggwanga. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribinga teekako akadde tojja kubeera ng'ate munnange wejjusa. Yes, naye nga akatambi ke ngenda okubeera ng'ate njogerako essaawa eno yennyini ke k'abaana bano abato amabujje. Abaana bano abato ab'essomero omusomesa be yaguddeko munnaye nga bakola ebyembyone bw'atyo n'asalawo abakwate katambi nga baddamu ekyo kyennyini kye babadde ate bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola. Akatambi kanene kanyiziza abantu bangi nnyo nga n'okusingira ddala abaana ekikolwa kye babadde bakola yes kinyiiza, naye ate n'omusomesa kwegamba asazeewo ataddemu abakwate katambi akasheyalinge, naye ate munnange kyakoze ate nakyo kyewuunyisiza ddala bangi ekibanyiizizza nnyo n'okusinga ekikolwa kyennyini abaana kye babadde bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola. Era bantu bangi nnyo bavuddeyo batyo ne boogera katambi kano ngenda kuba mbakulekerako mu maaso kaawo butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate owuliriza endowooza zaabwe. Naye nga gwe mukwano gwange oluvannyuma lwaggwe eyalabye akatambi kano, ekituufu kiri nti sobola kakuzannyira n'okalaba okuggyako okubeera nga ogenda kuwulira agamu ku maloboozi agaakabaddemu ebwatyo munaye ng'omusomesa akaza abaana bano okubeera ng'ate baddamu ekyo kyabasanze bakola. Baana bato nnyo nnyo kyemmanyi bwe tuba bakubawa class sheka ne P1 tuba tubawadde nene oba si ki nga bali mu P1. So omusomesa ono yabasanze bakola ensonga ezo ez'ekikulu munnange bw'atyo ye n'asalawo azibaddiseemu era bw'atyo nga wabakwata ne katambi n'atakoma okwo. Tetumanyi oba ye yakasheyalinze oba muntu mulala ye yakasheyalinze oba era muntu mulala ye yakutte akatambi, naye nga kyonna kyonna kye kiri mu butuufu tekyabadde kirungi n'akamu n'akeddagala. So bannange ngenda kuba nkulekerako akatambi ako beere ng'owuliriza amaloboozi agakalimu gwe yakalabye osobola okubeera ng'ate oteesa naffe tubuulire mu butuufu kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ki ekigenda mu maaso mu baana bano abato ab'essomero. Tuzze nga tufuna obutambi bungi nnyo okuviira ddala mu baana bali ku yunivasite abo ne tugamba abo bantu bakulu beesalirawo omwana watukira ku yunivasite nga of course amanyi ki kyayina okubeera ng'ate akola. Ne tufuna obwa secondary obwo nabo ne tugamba munnange abaana kugana ne tubyogerayogerako awo ne tufuna obwa primary wabula tetukomye okwo tufunye n'obwa nursery. Mu butuufu kyewuunyisa kineeno gwe ng'omuzadde okiyigamu ki bulagajjavu bw'abasomesa oba bulagajjavu bw'abaana. Nze nno kino ngenda lowooza bulagajjavu bw'abazadde. Abazadde munnange basusse okubeera nga bakola ensonga zino ez'ekikulu ng'abaana babalaba oba nga tebeefiiriddeeko ku baana ku bukuumi bw'abaana nti baana ki kye balowooza. Bo ne balowooza nti abaana bato kumbe ekituufu kiri nti abaana bakula. Oba bo ng'abazadde yes guyinza okuba si musango gwabwe naye ng'era still era kibavuna olw'ensonga nti tebafaayo baana baabwe wa gye balaga wa gye bazannyira abaana ki be bawangala nabo, olw'ensonga nti gwe omwana we oyinza okuba omukuuma naye ate munnange ku mirulwano gy'alaga tomanya beeyisa batya, tomanya mpisa zaabwe. So omwana we eyo gy'alaga gy'azannyira munnange gyakola ki gy'ayigira emize gino gwe yadde ogezezzaako otya okubeera ng'ate munnange omukuuma. So bannange ebintu bino byewuunyisa bitiisa ebika by'amaziga eri omuntu nga muzadde kubanga naawe okubisaamu akafaananyi nga mwana wo mu butuufu gwe bakozeeko ebintu ng'ebyo. Omwana omuto otulamu awo n'olowooza n'ogamba omwana ono wanaakulira nga mu butuufu ali atya, kubanga jjukira omwana ono omuto ng'akula buli kimu kyalaba mu butuufu ekikola kinene nnyo olw'ensonga nti bingi nnyo byagenda olaba bimukuliremu ng'omwana lowooze nti biri nnomo omwana akule nga mwononefu okufaako ofi, naye ng'ebintu ebyo mu butuufu yava nabyo buto eno azze nga akula nga bazadde temumanyi wabula ng'omwana mu butuufu abadde nga mwononefu okuva nga muto. Omwana agenda otuukamu eyo mu high primary oba atuuse mu secondary muwoza omwana yaba kikumbe ekituufu kiri nti omwana ye yali yayonooneka dda. So bannange abazadde mwenga mmwe kineeno kibakwatirako ddala buvunaanyizibwa bwammwe okufaayo abaana bammwe balowooza ki, abaana bammwe bakola biki, abaana bammwe bazannya ne baani, abaana bammwe kugamba bakola biki. Nammwe bennyini bwe muba mukola ensonga ezimu bannange mwefuge ewali abaana temukolerawo bintu bino. Ate n'ekirala wamanya nti nno abaana kugamba oba weebali oba ki banaye mwefuge ng'abantu still oba abaana musobola okubasindika eyo oba mubasindise mu bajjajjammwe mu bajjajjaabwe ne musobola okubeera ng'ate mukwasaganya ensonga zammwe nga mmwe, naye nga mu butuufu ngenda kuba nkusaba endowooza
olowooza yo katambi kano gwe yakalabye tubuulire gwe kiki olowooza obuzibu buli kwani yabaffe olowooza omusomesa ono kye yakoze kyabadde kituufu ekyokubeera nga yasanze abaana bano nga bakola ekikolwa ekifaanaganako weekityo ate sitiru n'akibaddisaamu kwegamba baddemu bakikole ngenda kusaba tukoogereko mukwano gwange tugende mu maaso n'okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo tutegere ki ate ekigenda mu maaso ngenda kuba nkulekerako obutereevu n'abantu abagenze mu maaso abamu ku bantu abagenze mu maaso n'okubeera nga ate boogera ku katambi kano obutereevu ngenda kusaba obategera amatu kyonna kyonna kye boogedde jjamu ekyokuyiga engombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones so bingi nnyo bibagenda okubeera nga ate boogera wabula ngenda kusaba ebikugasa by'oba ojjamu ebitakugasa mukwano gwange bisuule wabbali goodbye for now subscribing nga gwe atannabateeka kakadde likinga video eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini yangu obadde omukomboti asusu yanguwa ngenda bba kuba kibo babiri obadde oyimiridde olimba ticha olimba ticha garamye olimba ticha obadde oyimiridde okakasa gwe mikiire mubadde muyimiridde yanguwa gwe babiri olimba ticha yanguwa mukombe susu nga obadde omumukomba yanguwa bwe mbadde mwekola obadde omukolo otya mikiire batubiri abadde ali atatukoleremu nga bwabadde ali ate abikole omwadde muli babiri abadde ali ati webakenga bwobadde oli yanguwa bikola nga bwe babikoze yanguwa ate nze siseka ngenda bba kuba mmwe ebala abadde agituusizza nga obadde ogijje bemutwe mbadde mukira wabirabira kwani yanguwa mukombe susu nga obadde omumukomba yanguwa nabye akatambi kano ak'omusomesa eyakutte abaana nga bakola ebyebisiru nga bwe twayogeranga mu buto n'abaddisaamu ekikola kye babadde bakola ate n'abakwata ne ku katambi n'akasatuleetinga ne ku social media nenjagala okukolinga up on police. This video is meant to incite Ugandan authorities. Police bana abatakabanira simanya eddembe ly'abaana, minisita w'abaana, minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga, minisita w'obutebenkevu, minisita w'ebyenjigiriza. This is to incite you. Okitegera? Muveeyo munoonyereze ku ssomero eryo, munoonyereze ku ekyemu w'essomero, munoonyereze ne ku musomesa yennyini. And actually, nja kutwala okusaba kuno eri Ministry of Education okugisaba revoking license z'omusomesa oyo ne munne bwe babadde mu kiraasi. The two teachers, their licenses should be revoked. Bajjewe mu busomesa. Kubanga kino kiraga bano si basomesa. Ekireetesa abaana mu masomero kubateekamu mpisa. So si kujja ku ssomero kuleetawo mpisa. Omwana ava ewaka nga tamanyi ng'azze ku ssomero kumanya. Omwana ne muzadde we be bakasitoma abo. Naye nze akuleetedde omwana ate bwe nkulaba ng'omwana wange ali mu katambi. Bwe nsanga katambi ku social media mba sikutegeera. Okitegeera? Secondly, ekyo ekikolwa tekigobya baana. Abo abaana bato. Ate ekyo ekikolwa the idiots bakyonenyeza bazadde. Abaana b'omulembe gwa leero emize emibi tebagiyigira ku bazadde. Kubanga naffe twayenjeranga ng'omanya taatawo obudde bwava ewaka n'omuwayo essaawa nga 2 ng'avuddewo then n'otambula n'ogenda okola ebibyo n'omuwayo essaawa 2 ng'anaatera okudda naawe n'okomawo. Abaana ba leero internet eboonoonyi. Olwaleero tulina olumbe lw'abantu ku TikTok kuno. Simanya basenga, simanya bana abawemuzi, kuliko abantu bangi nnyo ku TikTok abawemula. Apo oluwa okugigula etandikira mu kigambo. Kakati abantu nga bana abaana otandika otya okubanenya n'okwala ne video n'ogiweereza. Which kind of teacher are you? Dino essomero omusomesa ono mwe yavudde dirina okutuuzibwa mu nsonga zino completely. Abaana nze juzi bankubirawo essimu mbu ngende ntuule mu kiraasi ne muwala wange
mukimuyambeko okukwata simanya abafunayo ennaku ne bakubira abazadde saagenda ne bankubira essimu ne baŋŋamba ndi muzadde nga tetwakulabye nange ne mbagamba nabadde nninda ekyemu ajje muleke mu bizinesi ngende ku ssomero naye nange saamulabye bwe babaleetera abaana baba baleetedde bagunjula bw'olabira tebabaleetedde baana kugunjula mmwe. Don't be stupid. Abaana benjeera ne bakwatagana and even nze emize gyonna egisinga obubi nagisanga ku masomero era gye nagirabira lwaka Katonda yanjagala nnyo nti nze sikoppakoppa mize sikoppakoppa simala gakoppa abanywa enjago sooka balaba nabalabira ku masomero ab'ebisiyaga nabalabira ku masomero abaana be bareepinga mu masiikibbe abaana abawala nga balwadde ne babeera mu siikibbe omwana n'azuuka nga bamukozesezza nabirabira ku masomero emize emibi nagyirabira ku masomero. Essomero it is a training institution. If it is not well handled, it trains bad. It trains bad. Tusobola kukwata mwana wange n'omuteeka Akatambi ne sikunoonya. Tosobola kukwata mwana wange n'omusa Akatambi ne sikunoonya. Ekyo haramaini tekiriyo. Bampita Godfather tekiriyo. Olaba nnoonyereza ku ttaka kubali entunda nga gwe omuntu onnema gwe siina mugundi interest. Omusomesa ono akwatibwe ne munne n'ebbaluwa z'obusomesa zibagibweko. Tosobola kukwata abaana b'abantu alina oddamu n'obaga nti mukole ekikolwa kino. Waliwo guno omusango gwa defilement baguyitaani ogw'abaana abali under 18 under age ne babavunaana defilement bagiyitaani eyo defilement ey'abato. The teacher should be pinned on the very offense. Endabya akatambi k'abaana abato ababadde beepinda ne kankwasa ennaku naye ate era tugenda kukwogerako wabula ng'ate kino ekikolwa kibi nnyo nnyo okulaba nti omusomesa y'omu ku beenyigidde ku kikolwa kineno eky'obuseegu ekikolwa eky'okwonoona obwonoonyi era nga waneeno tusiiba tukaabira nnyo eggwanga lyaffe Uganda bannange ba ministers okufaayo okulambula ku masomero mwogereko n'abaana bababuulire biki ebibasomooza mu masomero bababuulire embeera z'abasomesa baabwe wabula ng'ate nammwe abazadde kineno kibakakatako okubuuliriza kubasomesa abasomesa abaana bamwe otherwise abaana temugenda kubanga mulondamu ekikolwa ekikoleddwa omusomesa mu katambi kano it's a disgusting thing, a disgusting act. Kinyiiza okufaako obufi era nga ono omusomesa essaawa zino yandibadde tali wantu wonna nga tasaana kulabibwako ng'ali mu mbuga z'amateeka nga bali mu questioninga bamutwale ne mu kkooti okupromotinga pornography mu masomero kuba eno promotion yennyini she's promoting pornography mu ssomero. Kino ekintu tekirina kukoleka muntu yagenda ku ssomero kusoma n'otikkirwa n'oweebwa ne certificate eraga nti gwe okuguse mu by'okusomesa oli musomesa ate ne weenyigira mu bintu nga bwe biti. Akatambi k'abaana abato ababadde beepinda nga bekola ebyekigwagwa ebyensonyi eby'abantu abakulu ate omusomesa waabwe waabasanze n'abalikodinga akatambi ate n'abalagira okuddamu okwepinda buto era mu katambi owulira ng'agezaako bagamba oli munuune ddamu omunuune nga w'obadde omunuuna. Alagira omwana omuwala abeere ng'anuuna obusolo bw'omulenzi alagira omulenzi anuune obusolo bw'omwana omuwala olw'okuba abasanze nti bali mu kukola ebintu ebyo. Naawo mmwe abasomesa eno message yammwe kansooke nammwe okubeera omusomesa oba muntu wankizo nnyo mu ggwanga lwa nsonga gwe okutegeerako kuba kusukkulumye ku bantu abalala era tulowooza nti olw'okuba oli musomesa oli muntu wankizo nnyo oli muntu wa muwendo nnyo kubanga gwe oli musomesa osobola okumanya ekikyamu n'okiwabula n'omanya ekituufu n'okisomesa wabula ate toddira kikyamu n'okisomesa ate n'obikkirira ekituufu. Ebintu ng'ebyo tebisaana kukolibwa mmwe basomesa. Ekintu ky'okoze nga gwe omusomesa kikulaga nti nno toyina qualifications zonna za kubeera musomesa. Toyina qualifications zonna zikuwa toyina qualifications zonna igwa kubeera mu public ng'olina omuntu gw'osomesa kubanga bw'oba tosobola kubikkirira insobi ya student gw'osomesa bw'oba tosobola kuwabula muntu that means naawe kennyini ng'omuntu tewawabulwa.
naawe ng'omuntu bye wasoma tewabitegeera tosobola kukwata katambi ak'ekiseegu akakoleddwa abaana abato b'osinga entegeera n'okateeka ku social media nga you have access to headmaster headmistress teekako n'abazadde abazaala abaana abo tuba tusuubira nti emistake yonna ekoleddwa omwana olina kuyita muzadde n'otuula n'omuzadde n'omutegeeza nti munnange abaana bakola ebyensonyi abaana bakola ebintu by'abantu abakulu ensonga bweti ne bweti kyekiviirako kino bweti tebweki wabula ate igwe to recording ate kusaasaanya nsi yonna erabe nti abaana bali mu kukola ebyensonyi nga tomaze kwogera na muzadde ekyo kisobola okukusibya ate era nga twagala obeere ng'osibwa mu bunnambiro n'essomero eryo headmaster abeere ng'akweshoningibwa teekako n'abasomesa abalala ababaddewo mu ekyo ekikolwa kubanga kino ekintu kyewakoze wandibadde ojjawo abaana abo bwe wasanze bakola ekyo ekintu n'obaako oba n'obabonereza ng'obajje mu bannaabwe wabula ate gwe mu bannaabwe mubalagira baddemu beepinde beenuuna obusolo ng'ate bannaabwe abalala abatakimanyiiko bali omwo ife we twasomeranga twabeerako n'abaana abamu nga balina ebintu bye bategeera nga ffe tetunnaba kubitegeera ebintu ng'ebyo eby'omukwano abaana nga babimanyi ffe nga tetunnabitegeera n'osanga oli nga mukulu naye ng'ebintu ebikwatagana n'okwepindapinda ebyo tabitegeera wabula ate gwe odidde bali ababitegeera ate obagase n'abo abatabitegeera nze nno ndowooza ekintu ekyo kikyamu wabula we tudda ku bazadde abazadde this is a message to learn this is an audio a video to learn mufunemu ekyokuyiga abazadde ababeera mu mizigo mulekerengawo okukola ebintu by'ekikulu ng'abaana babawulira kyekisooka abazadde ababeera mu mizigo mulekerengawo okukola ebintu by'ekikulu abaana nga babawulira ebyo bye biviirako abaana obwonoonefu imagine emyaka egyo emyaka 5 batandise okwenuuna obusolo kajjeeyo nkunuune n'oli ali eri anooli agamba oliteekawo nkunuune ebintu ng'ebyo kwegyo emyaka can you imagine abaana mubayigiriza ebintu by'ensonyi mubeera mu muzigo gumu ne weebaka n'omwana ku kitanda kimu kwobeera ne bbaawo kwosuza omwana n'akula ng'amanyi nti kino ekintu kirina okukolebwa nze adita nagenda okutegeera nti omusajja alina okwebaka n'omukazi nga ndi muntu mukulu ndi mu senior 6 kinkubya nnyo ekyo okulaba nti omwana myaka 5 amanyi ebintu by'okwegatta ebintu by'okwenuuna ng'ebyo abaana mubaleka ne bazunga ekyalo kyonna ne bagenda gye batalina kugenda bazanyazanya emizannyo egy'ekisulu olyoka otunula muteekako firimu z'obuseegu abaana nga babalaba so ekintu nga kino abazadde ebintu ng'ebyo mu bikomye abazadde bw'oba omanyi nti nno teweesobola bulungi omwana kasita atandika okwogera ng'okizudde omwana ategeera mwejjeeko omwana abaana mubatwaleko mu bajjajja baabwe abaana mubatwaleko mu basengaabwe abaana babeereeyo mulekerengawo okukola bintu bya nsonyi bintu bya bufumbo ng'ate mubikolera mu maaso g'abaana bammwe bwe bw'obuseegu bwe muwulira obuseegu obutaggwa mu baana emyaka egyo omwana nakula nti ng'akimanyi nti n'omuntu yeegatta omwana nakula ng'akimanyi nti wokola bwoti ne bwoti omusajja yeebaka n'omukazi ojjamu empani ne weebamba n'okola bino ebintu ng'ebyo bikyamu abazadde ebintu ng'ebyo mu bikyamu abaana mutandike okubabuulirira abaana mutandike okubatwalako mu famire zaabwe endala abaana mulekerawo okukola ebintu by'ekiseegu ng'abaana babalaba so ekintu kino eno nze nganze adita nkivumirira nnyo wabula ng'ate essomero lirina okubeera questionable ebintu nga weebiti we biba bikoleddwa tebirina kulabibwa nsi yonna kubanga yo tarnishing essomero erinnya ly'essomero yunifoomu y'essomero baaji y'essomero abasomesa bennyini teekako n'abantu abakulembera essomero ekintu bwe kiti kikyamu abasomesa mweddeko wabula ate namwe amasomero mutandike okuwanga abantu okusomesa okubawa emirimu gy'okusomesa nga muli satisfied nti omuntu ono ali capable okusomesa era kyakola akitegeera